Abalangira n'abambejja okuva mu Mutuba gw'Omulangira Ssembizzi ng'ono mutabani wa Ssekabaka Ssuuna ow'olubereberye nga bakulembeddwamu Omutuba guno St. Emmanuel bagumiza abatuuze ku byalo ebisoma mu bina mu bitundu by'e Nabbingo nti tewali agenda kubasengula ku ttaka lyabwe kubanga baali babatiisatiisa babalinnye ku nfeete. Abantu bonna abali ku ttaka lya Buganda oba ly'Omutuba gwa Ssembizzi babeere bakaakamu tetugenda goba muntu yenna. Bano abawerekeddwako abakulu okuva mu mituba egy'enjawulo kw'ossa ne munnamateeka waabwe leero bakubye olukiiko lw'ekyalo okwogerako n'abatuuze b'e Nabbingo ng'abatuuze babatottoledde obunkenke bwe babaddemu olw'abo abeeyita bannyini ttaka lino okubajojobya awatali buddukiro. Ttaka twagala kumanya kwizi ku buyinza. Bano balina mugabo gwa jjajja wa Kabaka waffe. Abakulembeze ab'enjawulo okubadde ne Kasimu Magala ng'ono yakiikiridde RDC wa disitulikiti y'e Wakiso Justin Mbabazi banjulidde abatuuze ebyava mu kunoonyereza ku ttaka lino kyokka ne basaba abatuuze okuba obumu n'okugobaganya ababbi b'ettaka. Mukimanye nti bagenda okukuba ettaka lino nga Ssembizzi kwali ku mutala. Kulamu RDC n'abayita emirundi gye yabayita n'abalala ng'aba chairpersons n'aba Buganda Land Board ne pate zidye ebbanga lyonna zibadde tezijja. Babasomedde ebbaluwa okuva ewa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga erambika nannyini ettaka lino omutuufu nga Mukuumaddamula yalagira abalangira ba Ssembizzi okusituukiramu bataase ettaka lyabwe n'okukuuma ebifo by'obuwangwa. Amannya g'aba trustees ge gano: namba 1 Ssaabalangira, namba 2 Omulangira Musiggo Joseph, namba 3 Omumbejja Nasuuna Kibula, namba 4 Sewava Robert. Oluvannyuma lwa Ssaabasajja Kabaka okulagira Katikkiro okumaliriza ensonga zino, ensonga zaggwa dda naye obumulumulu bwonna bubadde mwaba abamu ku bakozi ba Buganda Land Board abeeyagaliza. Nakibinge Livingstone nga yewo Mutuba Sewatti Kalambi agamba nti kyekiseera abasente b'ebyalo beekube mu ttooki kubanga be basinga okuvaako emivuyo gy'ettaka. Ettaka lyafuuse ki? Ettaka. Naye bakyamaani baffe nabo tubatunulemu ali tumanye kyamaani ki ayagala gwe omutuuze okubeera ku ttaka. Abalangira nga bakulembeddwamu Sewava Robert ne bannamateeka basabye abatuuze okumanya nti ettaka lino lyabalangira b'olulyo lwa Ssembizzi nga bo beeteefuteefu okubakuuma okuva mu basaatuuse. Ng'abalangira b'Omutuba gwa Ssembizzi tetuyina mutuuze yenna gwe tugenda kusengula oba okugoba, ng'era ebbaluwa ya Katikkiro weegamba nti si kyangu kubaliyirira oba okubasengula, wabula kye balina okukola kwe kumanya Ssembizzi yaani bamuwa obusuulu n'ekkanzu ye. Kati ffe tutandika ofeesinga n'abaana abakola ki abadde basoloza ssente mu bantu. Okukakasa kino bakwasiza abatuuze ebbaluwa era ne basaba bonna abali ku ttaka lino okubatuukirira beewandiise nga kyakubayamba mu kaweefube w'okubalwanirira. Yenna atalina eno certificate oba tonnaba kutuuka kuwa busuulu. Kizza Peter yakusakidde eggulire lino ku KSTV Agaalero.